Bosse bamala ono tojja kumutta lwe luyimba oluyimbiddwa ku makya g'olunaku olwaleero paka mu ttuntu Dr. Kizza Besigye wabadde aleeteddwa mu kkooti e Nakawa okubeera nga awera ennemba n'emisango egyamuggulwako. Okusinziira ku baloopi abaloopa Dr. Kizza Besigye bagamba mbu ku guli omulundi baali baasaba kkooti egiwe olukisa okwekebejja n'amasimu ga Dr. Kizza Besigye neera nsuubira olukisa oba baalubawadde. Naye ekisinza okunkwatako olunaku olwaleero omuntu omukoowu ddala kituufu abeera mukoowu ate omuntu ndowooza we yeekyawa yeyo extent gy'atuukako. Tuli mu kkooti esalawo omusango oba ddala kituufu omuntu yaguzza oba teyagujjaza oba owasiguka obwenkanya lwe tulina okubeera nga tukitwala. Naye abantu bavudde mu mbeera ne batandika okubeera nga bayimba akayimba nze akankutte ku mutima kubanga omuntu wasitukira wakati mu basajja abalina amamundu wali eri nga waliwo bajjaaji ne basituka ne batandika okuyimba akayimba mbu bosse bamala ono tojja kumutta. Bosse bamala ono tojja kumutta. Ono gubeera mutima. SMS nyinza okubeera nga sigulina sijja kwewaayiriza. Bosse bamala bosse bamala ono ye tojja kumutta. Niwe mbeera nga embeera ebadde ya bunkenke. Abantu buli lukya beeyongera okubeera nga ennamba yeeyongerako buli lunaku lwe bakomyawo Dr. Kizza Besigye mu kkooti. Tetumanyi omusango guno eno gugenda kuggweerawa. Kankuba obutambi nga bwe bigenze mu maaso. Kiyingira mu kifaananyi kyo.